ETV Uganda mbaniriza ku mukutu mwebale kulaba yona gyosinzira okulaba webale nnyo okubeera ku ETV Uganda World XP representing lunaku lwaleero tusibye mu kooti nga tugoberera omusango gwa Bajjo gwe bamuvunaana okunyiza president w'eggwanga okwogera okukuma abantu mu muliro. Emisango egyo gimusomeddwa olwaleero ku Buganda Road Court. Oludda oluwaabi lwali lwawaayo okusaba nga lugamba nti Bajjo abantu be yaleeta tebaali bankizo kumweyimirira nga mwalimu n'abo abaali bakyusa we babeera ku ndagamuntu nga babeera walala ate nga nakati babeera walala. Wabula obujulizi obwo Omulamuzi n'abumenyaamenya n'agamba nti newankubadde ng'omuntu yali abeera wano wabula ekyo tekisobola gaana Bajjo kweyimirira. Era abawaabi abamuwaabira omuwaabi wa gavumenti yali yategeeza nti nno balina ekiwandiiko ekyogere kyewandiise affidavit owa poliisi y'omu kye yali yawa kooti ne beesigama ku bujulizi obwo nga bagamba nti Bajjo singa bamuta ajja kulemererwa okudda mu kooti, wabula bino obulamuzi byonna n'abigoba ng'agamba nti nno kyali kibulamu kubanga ekiwandiiko kino oba affidavit eno we bagikolera teyogera kifo neyagikola tebamwogera amannya kwegamba n'agamba nti affidavit eno erina bingi ebigibulamu, wabula Bajjo akkiriziddwa okweyimirirwa ku kakalu ka kooti ka miliyoni 4 eza buliwo na buli amweyimiridde okusasula miliyoni 2 ezitali za buliwo. Bano kubaddeko Abitex Promotions gwakola nabo ne kubeerako Matovu Junior n'omuntu omulala awo kuba abamuyimiridde babadde basatu. Tubaddeyo ng'era bwolaba ebifaananyi bino nga tugezaako kukulaga ebintu engeri gye bigenzeemu awo mu maaso na buli kimu ekigenze mu maaso. Twagala tukulage nga we bibadde mu kooti then bw'omala okubiraba tukwongere n'ebirala bingi. World XP representing tova ku mukutu ETV Uganda. This is where we are. Tukuwa buli kimu ekyo kyennyini kye weetaaga okumanya, ekyo kyennyini kye weetaaga okutegeera, kye tugezaako okukuwa weekumire ku mukutu muganda wange. Buli kimu ky'oyagala tugenda kuba nga tukikutuusaako wooli weewaliyo byennyini bye weesinga okumanya. Bw'oba oli mupya kindly subscribe to our YouTube channel ETV Uganda, then otugobere ne ku Facebook ETV Uganda kuba bye tulaga ku YouTube ne ku Facebook tubiteekayo. Mbagala nnyo baganda bange mwebale nnyo kutulaba. Yes, kankulekere ebibaddewo mu kooti n'ebiddiridde awo. Mbagala nnyo.
Council presented 3 sureties before this court. The sureties presented LC1 letters and national identity cards before this court. The state represented by Patricia and Charlotte objected to the bail on grounds that the second and the third sureties are not substantial because one is in the national ID is different from the LC1 letter presented to court. The state also presented an affidavit proposing the bail be borne by AIP, where a demand a police officer attached to CID headquarters The grounds for opposing the bail are in paragraph 4 and 5. That if the accused is released, there is likelihood of causing further incitement and the accused is likely to interfere with witness. Council requirement reply informed court that in regard to the residence, the particulars of the second surety is the same. The particulars of the second surety which appears in the national ID but that the third surety changed his place of residence. He also submitted that in regard to the affidavit that is defective since the procedure in the Oaths Act was not followed. He brought to the attention of Code Section 5 of the Commissioner for Oaths Act, which requires the place where the affidavit was sworn to be mentioned, and also Section 6 of the Oaths Act, which requires that the place and date of the oath be provided. Section 3 of the Oaths Act provides that the name of the judge and the court and that of the defendant to state that the contents of the affidavit are based on his knowledge and belief. I'll start by responding to the issues raised in regard to the affidavit opposing the bail. I concur with Council Laba that the affidavit is defective because it does not mention the particulars of the person before the and Section 5 of the Commissioner of Oaths Act and Section 6 of the Oaths Act, the place of where the oath was taken should have been mentioned, but this was not there in the affidavit. The name of the Commissioner for Oaths is also not in the affidavit as per the provisions of Section 1 of the Commissioner of Oaths. Because of the foresaid reasons, this affidavit opposing the bail is hereby rejected and dismissed. As regards the issue of the sureties, this court finds that all the sureties presented in
court is called unsubstantial. And the accused having presented substantial surety is released on cash bail of 4 million shillings. And each of the sureties to execute a non-cash bond of 20 million shillings. Indeed, both the accused to be further remanded till the 25th of July 2019 for mention. The national identity cards of all the three sureties is hereby retained by court till the final disposal of the case. Section, I wanted to find out when I as long as the matter is finished. Trouble 70. Thank you. 23.